Ssennyonyi bamuvunaanye lugambo eyali ow'ebitaano n'afuuka ow'olukaaga nga kati yayingidde akawumbi agambye nti Ssennyonyi Joel olugambo lw'alina n'ow'emmindi asena. Ate ebiwandiika biteeke ku mmeeza. Bajeti ya Paalamenti abantu ab'ekibugo nga Ssennyonyi balowoozesa omuntu wa bulijjo nti mu Paalamenti waliwo ssente eziri awo otambula ekisawo bw'oteekamu oyongerayo. Bajeti ya Paalamenti Gobbaki ekyo tuba tugamba abantu nti mpuuga bbye bajja ekifaananyi ku kulowooza nti Paalamenti waliyo ssente ogenda n'ekisawo bw'oyoola bw'ogenda. Gobbaki obba nkota za ffene situba tugamba abantu nti Paalamenti eri eno naye mpuuga yabbyeyo enkota za ffene. Obba bitabo bya sipiika, obbayo bidomola, oba zobbayo ze ssente. Kati oyagala abantu bagambe nti gobbye eki ekyo kwe baba basiigira ekifaananyi ku kki ekigenda mu maaso mu Paalamenti y'eggwanga oba ku kki ekibbibwa mu Paalamenti y'eggwanga. Gwe kale wabbye eki ekyo tuba tugamba abantu. Wabbye enkota ya ffene, wabbye ekidomola. Gwe yabbye gwe mutuufu akugambyeko yabeera omukyamu. Mu bufunza obubbi bwo tebwali badde ensonga, ababufudde ensonga be bantu ababwogerako. Ffe tusiigira abantu ekifaananyi nti mu Paalamenti waliyo ssente so si ggwe azibba. Lekeraawo okuzibba, tulekeraawo kye basiigira. Mukulu Mathias Mpuuga Nsamba, lekeraawo okuzibba, tulekeraawo kye basiigira. Nti abalowoozesa abantu nti mu Paalamenti ssente ziriyo ziteevuunya buteevuunya, gw'abalowoozesa kubanga gwabba. Waawo woozitoola ggwe we zitaggwa. Eggwanga teririna ssente. Ninga ate eza Mpuuga kwabba tezibula ezitali musaala gwe yakafuna obusiimo busatu mu kisanja kimu. Mu ggwanga temuli ssente zikola kino, ng'ebina bya Mpuuga weebiri, ng'ekikumi kya Mpuuga weekiri, ng'ebitaano bya Mpuuga weebiri. Kuffe naawe ani abalowoozesa abantu nti mu Paalamenti ssente baziranjere? Gwazibba. Naffe abagamba abantu nti bannange ono yabbye. Ani abalowoozesa abantu nti bannange mu Paalamenti ssente ziri eyo genda kisawo oyoola buyoozi. Lekeraawo okubba ssente, kinatta okusiigira abantu ekifaananyi nti ssente ziri mu Paalamenti ziteevuunya buteevuunya. N'ejjookoma okuzibba, of course ekifaananyi ojja kgenda mu maaso n'okukisiiga okuggyako nga ggwe tobeera mukyamu omubbi. Wabula nze akugambako nti obbi oba ategeeza abantu nti ono mubbi nga yenza abeera omukyamu era ng'okikugambako kyekikifuula ekikyamu. Gwe lekeraawo okubba, tulekeraawo abantu okubalowoozesa nti mu Paalamenti ssente ziri eyo ziteevuunya buteevuunya. Otherwise gwali mu kubalaga nti ssente ziri mu Paalamenti ziteevuunya buteevuunya kubanga buli lunaku zobba, tobbangako kirala. Wali obbye ku buyinza bwa sipiika omuggo gwe? Wali obbye ku kisolotondyaye? Kikyobbayo ze ssente. Katuyagala abantu bagambe nti ki? Mathias Mpuuga Nsamba, tugende mu maaso. Eryawo nti erimu ssente z'okwata muno n'okola kino. Kati oba komishona abukolako ki? Naye akakosase alina akakiiko aka paaka, alina akakiiko aka local government, aka government assurance. Abukozesa ki okutuula ku muzindawo n'atandika okusutetula olugambo? Awo wewali poyinti aluyise lugambo. Olugambo lutegeeza nti kitegeeza lubeera lutuufu ne kibadde tekiteetaagisa kwogerebwa. Kyovala abagamba atambuza olugambo si yabeera omukyamu, wabula gwakoleezezza olugambo gwabeera omukyamu. Ono kyagezaako kukulaga nti ssente baaziridde naye ate Ssennyonyi akola bubi okubakolako olugambo era akunnyonnyodde mbu ali kakiiko kano ne kano kakiiko kano ne kano akolako ki muffe nga tetumulondoola mumulondoole. Mathias Mpuuga Nsamba mumulondoole, mumulinnye kagere. Kakati ate oyogeredde ddala ng'omuntu ayina enge ku muntu, ng'ayina fitina ku muntu. Kati nammwe mutandika okumulinnya akagere mu bukiiko bwonna bw'omenye n'obw'empewo kwatuula mu Paalamenti. Ate ekyokuba ng'alina obukiiko bw'atuula tekimugaana kukulabisa ng'okola engalo empanvu.
kugamba nti omukulembeze bannange ali eno akola ngalo mpanvu. Gwani yakugamba nti ebyaffe bya bulijjo tioba byakirwanire buli omufunirako woolya kwatirako wano noli akwatireko wali noli akwatireko wali ffenna bwe tunaabeera nga tulya tewaliwo agenda kukuba nduula ebyaffe si bwe bityo. Ffe tetwalonda bakulembeze kujja kufuna bwe batuula, twalonda bakulembeze kufuuka maaso gaffe. Tetwalonda bakulembeze kugenda kufuna bwe batuula, wabula twalonda abakulembeze okufuuka amaaso gaffe. Ate lekeraawo okulinnyirira Honorable Joel Ssennyonyi wakati mu kukola emirimu gye. Lekeraawo okulinnyirira Honorable Joel Ssennyonyi wakati mu kukola emirimu gye. Bw'oba owulira nti gwe tosobola kyebeera ekya Ssennyonyi okukwogerako, lekeraawo obubbi. Ssennyonyi talina nsonga yonna nampuuga omwana wa kitaawe ne nnyina. Ssennyonyi talina nsonga yonna nampuuga omubaka w'Emukungwe. Ensonga ya Ssennyonyi naawe ya ngalo mpanvu. So bw'oba toyagala Ssennyonyi addemu kwogerako, lekeraawo obubbi, otherwise bw'onabba tomulemesa kukola mirimu gye. Lekeraawo okumwekiika mu nkola ey'emirimu gye. Aina kana akakiiko, aina ne kali, naye naakeera kulunga ng'olugambo gobba zaaki. Olugambo gwamuwa omulimu. Siyinza kubeera wa lugambo nga ngambye jjajja nti gwe wakutte mu nva, gwe abampadde omulimu. Kakati mbadde nkusaba lekeraawo obubbi, Ssennyonyi agwe. Tubula olusi basaagala kuboogerako naddala nga maze okutegeera ekigendererwa ki ng'omuntu. Mwogereko otiisatiisaani, mwogereko. Mathias Mpuuga Nsamba, mwogereko. Ebyo byabaavu. Sigenda ku mukolo nga toyina kyakwambala, sirya masavu nga toyina zigula nnyama, sirwana nga toyina maanyi, oba sirwanira ku buko nga toyina maanyi. Mwogereko. Musirina budde bwa kumwogerako. Mwogereko. Omanyi lwaki toyina budde bwa kumwogerako? Yakutta awaluma, yakunyiza akayiso. Mwogereko. Musirina budde bwa kumwogera. Gamba sirina gatisi za kumwogerako. Obudde gwe kireereesi. Hafuna n'obugenda mu loogi ne baka abasajja. Gwe kireereesi. Ogambe mbu toyina budde. Gamba toyina gatisi. Toyina justice mwogerako. Mwogereko. Musirina budde bumwogerako. Meaning kyaba ategeeza mbu naye yali mulabisiza mulabise. Goyinza n'okufuna omukisa ogulabisa Ssennyonyi n'otagukozesa. Olaba watuuka ku mbeera muteeka ku mbizzi nga weerippa bwerippi ofunye ba propagandist. Gw'osobola okufuna omukisa ogulabisa Ssennyonyi n'otagukozesa nga ne lw'otagufunye obuguyana owulira oyagala gubeewo. Mwogereko. Mwogereko. Eriyo eriringa eritulaga nti ebyokumwogerako nina bingi nnyo, naye nze Justy saagala nnyo, njagala nnyo okutambulira mu layini nkola emirimu gyange sa nnyo mutono. Mwogereko. Otiisatiisa. Atera okwemulugunya ng'agamba tayitibwa kutuula kakiiko ako ate ng'aba alina okubeerako. Ssebo, omuntu oyo mwongere okumwetegereza. Eyo yonna nziruka ya bibuuzo. Enkola ye n'engeri gy'akolamu emirimu gye. Ndowooza mwongere bwe naamutegeera mujja kumanya ani gwe mukolagana naye. Naye ekyo olaba mubategeeze, mubamulisize, kubanga kaakati ekyogerwako ye ggwe n'erinnya eryonoonebwa lyeriryo. Mubategeeze, mubamulisize. Eyo y'enkola y'abantu abadde ojinga ebibuuzo. Omanyi saagala oyo muwa budde, omanyi naye omuntu oyo mwongere omwekkaanya. Ffe tumukwekanyiza, ffe tulina nsonga ki naye. Gozze kwogera kwani gw'otayagala kwogerako? Gozze kusensulira ki ky'otayagala tusensulira? Ozze tutegeeza ki ky'otayagala kututegeeza? Tetugenda kumulaba gwe mutulage anti gwe mugunjufu, gwe wa kitiibwa, gwe maaso moogi, gwe alengerera ewala, era gwe atali wa kiboggwe. Kakati otumye ffe ab'amaaso ag'ekiboggwe, otumye ffe abakemettererwa emmeme, otumye ffe abatategeera bulungi tumukulengerere. Gwe mumutulengeze. Yes, gwe mutulengeze, mutubikkulire, gwe mututegeeze,
tunamutegeera tutya nga tomututegeezezza ate nga ye yatutegeezezza ebikufaako mututegeeze kale yatunge n'agimya amazzi tosobola kugimma mazzi ng'olina eddagala olaba okwata ku kitengejja naye ate bw'olaba embaawo omuntu eyeekwata ku kitengejja ng'ayagala okubbira nga muyemirisimisi mwemuli essuubi lye tasobola kufuna katiba kakuba ssennyonyi n'atakakozesa nga n'emabegakaawo bwe yategedde nti bagenda mugwamu yalina kipropaganda kye yasoose okusindikakaawo ate kino ate bannange kino ne kino ate bannange kino ne kino naye nga propaganda gwe toyinza kuba na mukisa gukuba ssennyonyi n'otagukozesa gukozese mutubuulire kale yamba ensi kubanga ssennyonyi ate ofiisi gyatuddemu ya ggwanga si ya opposition yokka ya ggwanga kati yamba ensi naye omutulage yamba ensi musirina budde buyomba toyina bubeezi guts ziyomba na Joel Ssennyonyi gwe mpooga toyina guts ziyomba na Joel Ssennyonyi kubanga omanyi kye kitegeeza tomuyinako bwino ate akuyinako bwino kakati olinganga ayita siizifa kola ebibyo nange nkola obyange otumenyedde obukiiko ffe tetuzze kumanya ani ayina bukiiko bungi twakumanya obubbi ne ssente ezo obusiimo bwemuwa buli lunaku bubeera bwaki myaka 5 ne mwewa obusiimo mirundi 3 ng'ate mufuna n'omusaala omusafa gattako ensaka ez'enjawulo obusiimo obwo bubeera bwaki hayi gwe ebyoza alina naye obukiiko kwatuula kati alinga atugaa lwaki ye tabbira eyo lwaki abalingiriza lwaki tatandika naye okubba ebibye bo n'abeesonyiwa mukaseera kano ng'oyitawo opposition kikiwandibadde okolera eggwanga agenze mu byafaayo ng'atudde mu ofiisi emyaka 2 tayitangayo statement tayitangayo motion nandibwe tulimira mu kaseera kano akaziwaako okulonda nga gavumenti natuka ebyokulonda kola ebintu ebyekikogwe baleesa ebintu ebyuma ebyokulondesa yandibadde akulemberamu eggwanga okubaako ebikulu ebitegeerebwa ali mu kusaasaanya lugambo lw'obulimba kitono ekyo lindako gwe mpuga kitono ekyo ekyategeereddwa nti wabbye miliyoni 4 ne banno ne babba lindako mpuga ate kitono ekyo kye kyategeereddwa mutugera mu kaseera ka kulonda naye ate balina okubaawo bye byalaga eggwanga ebikulu ennyo ebyo ebinassebo byaki oba bye bimu ku byakola ekalangala ekintu ekyefaananyiza bwe kito nga bekigenda okukola byaki ekyo si kikulu ssebo mpuuga eri eggwanga bana baana ssente oba bwe bakulowoozesa nti baakula bazeeyambisa nga toyireti pepa mwana bana bee bakulowoozesa nti ssente si kyamakulu nnyo mu ggwanga akulaga nti ne ku bigenda mu maaso byonna mu ggwanga ekya ssente si kyekikulu kwegana naye walinda kaseera kano bbe ng'olowooza tugenda kubeera bize tewali agenda kubeera na buddebo poliisi eba n'ey'oku mazzi eba n'ey'omu bbanga oba twogerere mu magye waliwo ag'oku mazzi waliwo ag'omu bbanga waliwo ag'oku ttaka waliwo simanya ag'omubwengula simanya agaawa amagye gabeera buli wamu tuyina kapasite esobola okweŋŋanga buli nsonga ennene n'entono ne mu kaseera nga kano bw'oba gwe walowooza nti ogenda kubbira mu kaseera nga kano nga ffenna tuli bize nga yenna anaakyogerako ojjagga kimu bannaye mulaba ono ali mutuugula ali mutudaivaati nga kyokka nga tuli mu biseera bya kulonda weesimbyewa olina kandidenti kuba pulezidenti olina kandidenti kuba pulezidenti kwegamba eno ffe wetubeerera bize muze ggwanga weyagala kubeera bize mu kubba ssente era ng'olowooza otusibiddeyo tetujja kubimanya naye tunaaba tubitegedde tetujja kubyogerako twabitegedde ate era tujja kukola ki tujja kubyogerako si ggwe atusalirawo ki era ddi toyinza tuwa kyakwogera era toyinza kutusalirawo ddi lwekirina okwogerebwa kubanga ate naffe si ffe twakusalirawo lwewabba gwe weesalirawo lwewakola ki lwewabba kali gwe byoddamu ebyekijega era leader of opposition mula bebano nno bannanga agenda mu nnimiro y'omugagga nabbamu tamala okubba enkota y'ettooke bagimunaanise mu bulago mwanyise wannunda tewaali badde ggwe ku ssente zonna z'olina nonsibira enkota y'ettooke mugina ekiseera nonsibira enkota y'ettooke ku ssente zonna z'olina kakati ono naye byalimu
mukaseera kano ketulimu ne munjogerako ku bubbi mukaseera kano ketulimu ekyokwogera ku nsonga y'obubbi kyekibeera ekikulu ennyo wali watugaana oba otuyita lubaale nti era asobola okwogera ekirala okusinziira ku mbeera y'obudde nga wano wotakkirizibwa kwogererawo kino okusinziira ku mbeera y'obudde ffe tulina amagye agamala okwogera ku buli nsonga era tulina kapasite emala okutunula ku buli nsonga kakati gwe byowooza mbu simanyanga taleetayo motion yabaleetera eya Buganda eya Buganda tewagiraba simanya kulemesa okuleeta ennongoosereza mu mateeka ag'ebyokulonda nonnemesa okuleeta ennongoosereza mateeka ag'ebyokulonda omutaalimu age limit omuntu yenna aleeta amateeka g'ebyokulonda nkulu wa Uganda ennungi sooka oteekemu age limit awo mu 7 ojja kuba omusibidde ebweru otherwise ebirala byonna just obeera bize idol okwefuula bize ate nga tolina kyokola mukama atubeere kubanga ekyokuyiga kyasobola kuyiga nti obudde bumuyiseeko saagala kumumalirako budde mu kaseera kano ndowooza bagezaako kuyiga ki okuyiga nti wano obubbi buli nnomo okuyiga nti wano obubbi kya bulijjo kuyiga ki kwoyogerako Joel Ssennyonyi kwalina okuyiga okubba yajja n'enkola y'empya eyo mwabbiranga mu comfort zone ne mulowooza kazze naye agenda kubiyigira kubanga kyemusinga okukolayo kubba mu kikyokola ekisinga kubba mu palamenti njagala mbuuze Mpuuga kikyakoze mu palamenti ekisinga okubba okumala emyaka 5 Ssennyonyi kyoyagala omuyigiriza kubba omanyi ababbi bayita abantu bambaddofe ye abbye ne yeeyita omugezi era naga oyo fala mumaliriza iyo omubbi mbu ye mugezi gwe gwababbyeko mbu ye gwe fala kakani Mpuuga ali mu kugamba Ssennyonyi nga bw'alina okuyiga oba obudde bwe muweddeko bw'atasobola kuyiga naye ng'oyiga ki Mpuuga gwe amawulire osinze galabikiramu mu ngeri ki ekyo ky'obadde ogeyigiriza Ssennyonyi bubbi kakati olingaga nti Ssennyonyi alemeddwa okumanya nti eri baana baliwo ye mizi obubbi kya bulijjo naye gwe agenda abulaalaasa agenda abwasanguza gwabufuula ensonga kubanga mu palamenti baana baliwo ye mizi mukulu Mathias Mpuuga Nsamba tewali kyoyinza kuyigiriza Ssennyonyi tewali kyoyinza kuyigiriza Ssennyonyi gwate muntu kiggwe gwe yali ayise ne mu lukuŋŋaana olwa opposition ne mutajja gwate oyigirize ye oyigirizaani gwe ez'amonge agenda ez'opposition tajja bwate era ndaba obudde bumuweddeko kubanga tannayigayiga ki obubbi babba batya bakuba batya cuuti mu palamenti kubikolobero bibalimu ng'ekibiina kya Nuupu Ssennyonyi yagala nnyo okunoonyereza ku nguzi era agyogerako nnyo lindako bikolobero ki bikolobero ki byasanguze ebikolobero ki byasanguze akazindaalo kalina singa ddala badde musajja mwesimbu yandibadde atubuulira ekkobaane ly'ekibiina kye ku mbeera y'abasuubuzi b'ennakivubo abatwaliddwa amazzi ebintu bya byatwaliddwa amazzi n'abantu abaafudde waliwo ekkobaane gabizze gwe ekibugo kitambu ensi yandibadde atubuulira kulyako abantu ensimbi ab'ekibiina kye babawe kaadi olunalo lugambo bugambo abantu bogenda mu kamera bantu ki naawe aboogera bantu ki aboogera mbu n'abo babeera bantu Mpuuga n'abo bali considered okubeera abantu nti abantu bayogedde Mpuuga yabasindise ne boogera enno bw'owulira abantu aboogera mbu abantu bayogedde
bonna bemulugunya batwale aba bayogedde ffe twagamba tetujja kulwananga na mukongozi nga Lubaale gyali ojja kwereeta teweereese teweereese abantu babalyako ssente okufuna kaadi Nuupu banka oba Nuupu katale we batunda kaadi Nuupu katale we batunda kaadi owaayi muna abantu boogera bantu ki abo nabo boogera abantu bonoga nti abantu boogedde nga boogera ku Nuupu nabo boogera noga nti boogedde kale gwe baweeza obwereere batwale as simple as that gwe bakole ki gwe batwale banjako ensimbi ate nga y'omu n'abaka ba paalamenti abali mu paalamenti bamulumiriza eyabayitanga alaga ekibiina olina okikolerayo booti kakati omuntu wayogera ate ekibiina tolina kubaako kyokikolera banankambuza ago nago mawulire tuli mu kampeyini tuli mu kutalaaga ggwanga hulira musajja mukulu agamba nti Loopu yali ayita ababaka ba paalamenti babeeko kye bakolera ekibiina kyogamba aba NRM be balina okukolera ekya Nuupu oba abajema be balina okukolera ekya Nuupu era aba Nuupu be balina okukolera ekya Nuupu ago mawulire kyoka gwe bwe wali Loopu baali tebaleeta tewaaliwo kintu kyonna kye bayambamu mu kibiina naddala mu kaseera nga kano ke tulimu ak'okutalaaga eggwanga nga tunoonyeza eggwanga obuwagizi n'obuwanguzi lindako ago nago mawulire n'ekyo kive byebimu ku bibaluma akati naawe twala abawerako bakukolere byoyagala oleme kubba obuli mu Nuupu aleka kusaasanya lugambo kubuzaabuza abantu ategeeza abantu baddala amayina ekigenda mu maaso ku byokulonda gyandibadde awako eggwanga guidance ng'akulira oddo oluvuganya so ndowooza Sempapa oyo saala mumalyako budde nyina ebyokukola bingi nyina ekibiina kitonde mu kukireera nedda kamyuka eyerusa togenda kukozesa mukisa guno ogw'okulonda okubbanga n'okuyisaawo byoyisaawo nga buli anaayogerako tuli mu kaseera akazibu naye muwulire talina nakyawadde eggwanga guidance eri atamanyi bwe balonda eri atamanyi bwe bamulondera walondera gwekyoga tebakimanyi ekyokukola bba abantu oba eggwanga lyogerako oba ebigera mu maaso mu ggwanga bo tebabiraba azungidde mu buuma musimanya ne baleeta obuuma tonnabwogerako endwadde eva ekutega obuzibu obutonotono weerabira ekizibu ekinene ffe twagala kujjako mu 7 by all means oba ku baloti oba mu buuma oba muki oba kumusalako mutwe mu mbeera yonna tujja mmujjako tewali ndwadde nnungi konna okulonda kwe tubaamu kuba kufevalinga mu 7 ffe tulina kwenoonyezaamu ekifevalinga iffe naye wejjeemu obubbi mpuuga wejjeemu engalo kati muwulire Ssennyonyi amuvunaana lugambo bw'agenda atambuza kkungusa Ssennyonyi agenda atambuza kkungusa omusajja omukulu n'ova mu ofiisi yo ng'ogenda otambuza kkungusa abaawo lwa nsonga gwe abaamuwadde omwaganya kugambya olugambo si yabeera omukyamu naye gwalumuwadde kakati Ssennyonyi mumma amawulire bw'aba buli lwalabikiramu kuba talabikiramu ku nsonga z'amagezi nga bw'ogambye bw'aba buli lwalabikiramu alabikiramu ng'ayogera ku ggwe gamumme